nabo abatalireka wala buli omu gyeyavudde kasubi n'amulabye eri bwagenze walukati wetuli asobola kweraliikiriza abatamanyi abatamanyi babanga abaana batweteteeka bakaaba tebamanyi wagenze yiga agenze kusirikana mukama katonda we waliyo abali ku nsi nga bakwata naye tebalina bwe basisinkana ne bakolaga bisale baka ototawaana abafu naye kamwana watu balina kutuulu bali ku mweso yiga mulamu agenze kusirikana mukama katonda we gakuwa tutuze okwetaba mu kusaba nga tukusinkana gyagenze abasumba bangalope abantu mutasigira tubale kukamanyi nze njagala nyo ebyejanja ebikalu naye bwe bakiramuze kasubi oba ebusega nga bakikuba ne bakikalirira nekikala atakikunda mugambe ekiramu obeetufu balina wasobola okuwa ekifo era ekifo kyegerera mundamu omukyala mazero ekifoomo ebiri byateryamu naye ekifo kifo kati abantu bayinza obutategeera nti yikamulamu naye wasigira ekyenyanja ate nga bagirya naye akijala kikuwuliraga yiga tumwebaza abadde ayogera byawulira nga ateeka okwogera era kwezinafuna okunyolwanga bamutudde ekitali ng'ekimuvunaanya kwogera byawulira abantu bati okwogera bawulira nti balina okubyogera etanzania bakufuli kati bamuloza agenda kulayira ono etakusibya ekitale bakufuli kyabagange tayogera mu kampeyi kati pulezidenti lolo kibatasonyize kati ate okuwanga etole makufuli ate nenenyolo nti yayogera mu byalo olibwetutereyo bulungi nga ye buli lunaku buli saawa yakisanetukwebyo tanzania tumwebaza okulemera mu kyalowooza nti kituufu osobola kuba nawe nayogera ekikyo naye omulembe okusiba abantu aboogera kwagala basiise yeno abantu abanasirika banayogeza ki abasirika tebayogeze mundu twafiirwa abantu etwalo kinaana twagala twogeze ebigambo wetulowooza nti walina abatuufu okutambuza bakutambuze ensi eno enze mu mbeera eyekizikiza politikale ekonomikale andisolikale omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa yala okukola kusakalo obuyita omulooli wa kampala era twategeeza twazedde ekimuzinebuliza kwetwatukwasiza eplus eza bajja bitwanga omulooli nazo ye kasoka kideekodala netanga bajja kukiringa oluvanyuma mwebale nyo mwebalire ddala Revival Band tiimu yonna eri waggulu n'abalala abantu bakatonda bali mu kyaki eno mwenna saabavulu ne banno laba kikofiira munywanyi wange abitesite tiimu abantu bakatonda mwenna kizibu okukkiriza ti pasita yingagalabidde bano maaso kizibu nnyo
katali okujja ku social media nga kabulika akyalibwa naye oluvannyuma ng'ate okufunayo amawulire amatuufu agava mu famire n'abalala ekyakyeru nga gatukakasa akyalibwa etugamba kyabika yabika naye oluvannyuma ennyo tuba tuli awo ng'amawulire nagala ga ABS nekakasa kiganda waffe manyi waffe musajja wa Katonda agenzi kitalo nnyo kitalo ddala so muganda ni pasita jeno tusosaasa waffe naddala abantu b'ekibuga Kampala n'ekulembera era tusaba Mukama abasalebe nnyo abakunye abakwatireko okulaba nga kuyita mu kaseera ak'ennyingira n'entegeeza yagudde ekitundu bigambo byaffe kijja kuba biwanvu olw'embeera esijja kubagwira nange gyendimu naye nzikiriza ekigambo kibibi era ng'ajja kwogera nnyo nga omwana obuka okawaala akajjudde amaziga n'enjege akaseera nzikiriza ennebe kugera nga lwomeera jogerenga owomukyalo wano Pasita Yiga fe abenyumiriza mu kitundu ky'e Kawaala tufiiriddwa omusajja Gasami ebikolwa byakoze mu kitundu n'omukulu gwaleseeko wabyasa era tujja okwebaza Omukama Katonda nnyininsemu amusobosezza okukola emirimu emingi bwe gityo mu myaka emingi bwe gityo. Pasita Yiga yazaalibwa 1976 ebyafaayo bitegeeza kitegeeza abadde n'emyaka 44. Basawo ne bannyawo ffenna mu tetukolerera ku nsi kubeera kupaka tukolerera buwangaazi. Pasita obuwangaazi tamutuuseeko emyaka 48 afudde muto 49 afudde muto afiiridde kyoyituyita half age kubanga omuntu awangala mukyenda n'okutuuka wako naye yadde afiiridde mu myaka mingi mu byakoze emyaka egyo kuba ate 49 sinaba gya musajja kkulu naye byakoze emyaka egyo bingi nnyo nti bisinga emyaka egyo 44. Mukama Katonda yeebazibwe nnyo era abo ffe ab'e Kawaala tujja kumwenyumirizamu. Kano akaalo akatadde ku maawo Kawaala oli yawuliranga Kawaala ng'ekyalo ekigere eki. Kawaala alimu zoobi ze ez'enjawulo, waliyo Central Zone, waliyo Kawaala 1, Kawaala 2. Kati ewa Mugema yes Mugema Zone yedirira eri Kasubi naye nze nali mukawa Kasubi wenakulira awo emyaka gyange yonna olw'okusoma olwogenda mu kibuga wegogenda Kampala newala naye awo Kasubi abamanyibwa ne wanyika omuntu wanyika olukira ku kikewa ky'amabalasa awo nga wewaffe ettaka baffe awo nga Kawaala amanyikiddwa mu birala kali eyo kali wansi wamuka gwe Kasubi naye olwaleero ebikolwa by'omusumba Pasita Yiga Kawaala afuga nolowooza luka era bangi bembeere nga tuli mukulembeze nambaga twanange ndowooza ekiseera ne Kawaala okweyawula ku Kasubi abe Kasubi temunyeenyera afuuka omukko obujjudde n'ebyalo kati ebyo bigeri naye nga ekifaananyi kyetusingira nti Pasita Yiga abadde mu ssaale ffe twali bafuuka nga tujja nga tukuba akapiira kaffe kataka wano nga embeera eno si eno ey'enkulaakulana mu kitundu
byafaayo. So tumwebaza Pastor Yiga. Ekyokubiriko omwana w'okukaaga, Pastor Yiga ebitonde Katonda bye yamuwa Smile. Smile akigabanye ne bannayuganda. Smile temulabako ekifaananyi kye, akigabanye n'abanaku, n'abanyigiriziddwa, n'abalina ennyike mu mitima. Nojja n'ebizibu byo oba bifaanana bitya bya famire, oba bya bizinensi, oba bya kika, oba bya kino, Pastor Yiga atadde Smile feesi z'abantu bangi. Ekyo kikulu kubanga enseero tulina gisanyukiramu. Abalala bayinza okukitwala mu mbeera endala, naye mu ngeri gy'abadde ateekako Smile ng'ova wano kubanga abantu eggwanga nga basanyufu. So ekigambo ekyo kikulu nnyo. Ekyokusatu aweereza mu busumba n'azimba kanisa eno, n'akuma abantu, n'abalyowa emyoyo, n'akola buli kimu. Era wano wenjagala okutwalira obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze, ogamba nti ekikikwata kya Pastor Yiga kino tukitwale ng'ekikulu. Waliwo ennaku ezabaleeta etteeka era likyalimu nti omuntu okutuuka ku levo y'obusumba nga Pastor twabadde olina okuba ne diguli oba ku theology. Pastor Yiga otukulira diguli ku theology. Ffenna Katonda teyatutonda kufuna ebintu abamu bye bafunye mu nsi muno, naddala ng'obuyigirize fenna abamanyi mutufu abatono ennyo abasobodde okubufuna beesunako obwesugi. Nze bagambye nali kataka wano nga tukima amazzi wali wansi mu kiwunyi ano wansi mugunde emakere tugende okuzibwa fumba wansi mu kibirinya nga tugenda nikola kati oluusi twali basomandiko wano ate sewali nakati eryakyali. Nze natuuka nenfuuka ow'erusi mu kitundu muno okuva ku zoni yaffe negenda kuyaabavubuka kukyala, naye nga ebitabo tukuba nabyo mu katundu kano kukaalo okulaba nti tusoma era netusobola okuva kaalo kamanamikakatusubire tukakulinda. Naye sibangi nti bafuna opportunity eyo. Pastor Yiga teyafuna mukisa kusoma kubeera injiniya, kubeera dokita, kubeera looya, kubeera ki. Naye olw'ekitonde Mukama Katonda kyeyamuwa n'amafuta agamufukibwako n'asobola okufuuka ekyafaayo mu nsi muno, ate omugambo okyatwala kufuna diguli olyoba osukaawo. Ekigambo ekyo tukirabireko nti Pastor akoze ebyafaayo nga talina diguli, n'abatalina diguli basobola okukola ebyafaayo. So etteeka eryo liteekebwa ebbali. Njagala okusembayo n'ekigambo kino kimu kyokka nti abaasi ba Pastor Yiga naabi neegatta basoose okwogera wano nga nti ekikolwa ekyo kyali kikyamu. Ebbanga lyamala mu kkomera, bagamba nti akwagaliza ekkomera akwagaliza ki? Akwagaliza kufa. Ebigambo tebitta. Omuntu bw'agamba nti bannange nsinga buyinza mu bulago bwange ebintu bino bikuubirako ddala bituufu gyebiri oba tebiriiyo, n'okwata n'osiba ku njegere ng'otwala ekitalya. Ate gy'omututte naye tolina bukakafu nti gy'omututte bwalamu bulungi, kubanga bayoola abakuze ne kunsitebolo wali tukuba nabo ekyaleko, bayoola abafubuka nti tebalina masiki, bayoola abafubuka nti bakunzibekuŋŋaanye bangi, ne babaleeta ne babateeka mu kaduukulu ne babeera mu nyamakumi asatu nga bayimiridde buyimirizibwa nti nga buli omu asiza ku nnyindo ya munne bw'ati. Nokati ate obadde ebintu batakuza kofu ate waliwo batadde. So ekikolwa ekyo kyali kikyamu nnyo era tukifumirire eggwanga lino likkirize nti twogere bwogezi bigambo ebitaliiko okunyigiriza ono n'oli eggwanga lyaffe lwe linateera naddala ku kaseera kano ke tulimu wiiki ejja
nominations naye tulina abagenda mutalo wanotukujagala tutabikwamutalo wagenda mu kisiko bali kubakalo okukozesanga ekyokulabira jenno ono naye yayogera mugambo naye ne bagali kakati yayogera bingi musaasira sibajja olukoma naye eyo nga nfuddeyo ngana bibala mubiri notamuki kati basiba beddongolinakwata ekidumu kinakipa ne basiba era bakikalimawana abaddaayogera nemusaasira mukabaha mungero okugirakola kukyalina kamusabire amanye bigenda maaso mukama tutunabakwatire naye yagala kumba ebigambo byange nti pasitayiga talina musango buyasi abamuwakwana obujulizi tibayimiridde mu bugwe ne batwaleka ne boogera okukoluna mu buzibu abaana babayabamanyi kalima bamadina bemuza ono baisha buno mubalage bashakira baani nga talina mukono gwa misente yakugwa musoloti wa gavumenti soikako esisente tumwagayo ekyobizizo nengulamire naye nakola omulimu ogwo nga yewaddeyo okuzimba eggwanga nopata omusajja wakatonda nosiba abakubebayiride ekigambo ekyo kyali kinene era bwetulaba tunaterezebwa tetwagakolera gwanga ekigambo ekyo gavumenti ekyetondere n'abaana abafe abasibibwa abangi babaleke babeeko bye bakola maliriza nsaba abogerera omusumba waffe ebigambo tubasebo ne bannabo tubeegayiridde ese kwegayirira ffenna mu nsi muno atulamula ali omu ali mutukubeeri atulamula ali omu tomanyi ojja kumwogerera naawe ebibyo byolina ebyo gwobimanyi ne katonda wo naye omusajja wa katonda byakoze tubimwebanize tuleme tulogeragulera n'amawulire tuwandiike ebigendo okusimba omusajja wa katonda akoze emirimu gye agalamidde wano agenzi wa mukama we yamuyita ebbere asajjeko twagiriza mirembe bye oyingiridde mu mugatte lunene era tujja kusaba ne mukama kwateeko ekitiibwa kya pasita ye n'erigase ye na byonna byakoze pasita gye oyongereko omwezi mutafaana yakunyolwa nnyo nga sitoriz ezimu nga bwe zifuma bulijjo nga ziramanyi tezijja kubaawo kyaki agitwala kyaki agitadde mu banka waliwo ono atagamba nti nzemu bannange pasitayiga bino teyabisikira naye busikizi naye baba ataddewo etafaano tumwebaza nti abaliwo alina byabalekeko tutandikiraawo twongere okuzima ffe ng'abaana abakatundu kano akakawala tujja kubeerawo namu ate mukimanyi nze nga bweyawuge yakampala mukama asayika akomuzemerebe namwe akwatirewo kyakyeffe eyodoku mwebalinyo mwebalinyo weewaawo olw'ebineewo kibakampala segerezebwabo tuyenza tuyenze omulooti n'ebigambo byo ebiwooma